Obulamu bw'abantu bangi kati buli mu matiga mu ggwanga lyattu Uganda olwaba mukwata mundu okuzikozesanga we baagala olw'okulemererwa okufuga obusungu bwabwe n'awatali nsonga. Wenjogera bitalo byerere oluvannyuma lw'omuntu omu okukubwa amasasi agamutiddewo wali eri masaŋŋanzira ga Kampala Club ne Sheraton Hotel okuliraana State Lodge e Nakasero nga kigambibwa nti ono yayingidde ekkubo wabula ab'ebyokwerinda ku mmotoka kabadde batambulira oba kabanga lyabwe neeyagala okubanga ate eyita era ne bamusaba abenga avayo n'abategeeza nti nze nabadde maze dda okuyingira ekkubo. Ekyo nno kyekiviiriddeko mukwata mundu ono okubanga alissa mu kyemba bw'atyo n'abanga amujja mu bulamu bw'ensi. Nze ekibaddewo nze mbadde nveri bwetinga nyambuka ngono emmotoka aleeta bw'atyawo nga kuwaliwo patulo everi manga nga erabiko abasirikale obusirikale ne bagamba ono dde mabega ono n'amugamba emabega sula kuddayo bodaboda nyingi lindamuko tujja kutambula n'amugamba go back nonagamba oli olubuuse ku mmoloka n'amukuba essasi olumaze omukuba essasi banne babadde baagala omukwata n'agira bw'ati ngiragako okulwana kati nze awali emmundu sisemberawo wendabe nga alwana bw'ati nensimba nakwaki neŋŋenda nenyimira ali waggulu nendaba nga alinya bodaboda n'agenda byenda bye. Baddiya bange wano we twogerera tuli ku Sheraton Waunumuka Junction waliwo emmotoka gwe babaludde essasi ensonga zaaki abadde ayingidde ekkubo bano abasirikale abambala ebya black ne bamugamba vaayo tuyitewo naganza olwedde nayingidde dde ekkubo kakkananga essasi bwe papwa balimu baludde. Guys, tuli mu festive season omwaka guli mu kuggwaako omwaka gugenda n'ebyayo. You guys, we need to be very careful. Abasirikale bano babakuumi they have anger issues bayina n'ebizibu byabwe ng'abantu betutasobola kutegeera. So gwe bw'ajja nakugamba ekintu n'olaga nti ate oli mugezi nnyo bagenda kutta bannange. Ekisooka amamundu ge batambula nabo galimu amasasi. They can't control themselves. Abayagala okulagako ogenda kukomekerera nga you've lost your life. Oh God, so sorry. Ndoza mulaba embeera eri wano. Musajja bamubaludde kyokka nga bambi alabika abadde ne famire. Musajja wattu yavudde ewaka asiibudde buyo tasobodde kuddayo. Musajja abadde avuga akamotoka ako yatiddwa. Kitalo nnyo kitalo ddala webale kubanga otumbudde omulungi yonna gy'osinzidde okubanga weekomere ku PJ The News ankanga bulijjo ogakusomera mbeera fefe je bulambalamba omuntu omu yakubiddwa essasi mu byenda n'asigala nga ataawa ng'ono y'omu ku babbi abadde balumbye essomero lya primary e Kawala misana tukutuko banne bamazeemu omusubi. Mu biseera by'ennaku enkulu bantu bangi batambula nnyo okuva mu bibuga okwolekera ebyalo okubanga ate baliira wamu n'abantu baabwe bye baaleka eyo. Weewaawo obubenje buba buyitirivu ddala nga bw'okiwulira naye nga bwe twogera baasi ebadde eva e Kampala ng'eyolekera e Soroti eremeredde omugoba waayo n'egwa ku nkulungo y'e Buwoya ku luguudo oluva e Mukono ng'oyitse enkoko njeru. Abasaabaze basimattuse n'ebisago eby'amaanyi. Songa ate bo abatuuze ku kyalo ekimanyiddwa nga Kagada 1 ekisangibwa mu disitulikiti ey'e Kamwenge beezimbidde eddwaliro okwewonya olugendo oluwanvu lwe babadde batindiganga okugenda mu ddwaliro lya Lukunyo General Hospital nga lino lyesuuliridde obuwanvu bwa kilomita ezisoba mu 40 okuva ku kyalo kino. Eddwaliro lino libawemenseko obukadde bw'ensimbi 6 era nga balizimbye ne balikuba eruku mu mutwe okumala emyezi 6 wabula ng'ekinnaku bagamba nti kati tebalina basawo balajana lwa basawo. Mu disitulikiti y'e Isingiro abantu abasoba mu 10 bebasobedde kane mu kibira oluvannyuma lw'omugagga ategerekeseko erya Abel Kandiho okujja ku kyalo kino gwe bamaze emyaka egisoba mu 15 n'abategeezanga bwe yaguze ekifo kino oba ekyalo kino era n'abawa ennaku 2 zokka okubanga bamuzza ettaka lino. Omusajja ntawanya gamba linootaka liriye siryange ndeete bisanirizo nimbe muraga n'agaana kihandagazi ekyadda kuva 84 kyali kiyitibwa mwente nga zigenda ku River Kagera okunywa amazzi
naye kakati yakiblockinga complete wali muntu yateekako n'abasirikale to guard yafunibwa 88 byakola si bituufu era ettaka siridde teyagula n'okugula. Ate nga y'omukulu amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi ali amatereke n'omukulu amanyiddwa nga Romushana bano kabwanango talina makulu n'abantu abatalina makulu nga Romushana tetujja bba makulu ntaana wagula ebe yakayaka genda ku maaso Romushana nga bwolaba Ssenyonyi nga bwamumasaamasa babadde wawakana naye nga munda nvundu atego badde yagala nziremu mino lutalo mubana ngenda kumara nsobola okwogera nga mwogera ku nsonga za wano nga tolina byakuddamu yamulumba nguki ono kamuveeko kubanga nga bwe nagambye embeera ajja wano ng'ali mu mbeera ki omanyi bwe nali mu media myaka 14 wabangawo shows ezimu nga presenter agenda ku mpewo nga asooka kunywamu oba kabiiro oba ki nabirabanga ku bafungo lyagamba mupeeyo kawala gikwennaakabira presenters abadde shows ez'enjawulo oba ya music oba yaki nafuna confidence nagenda nayogera ebintu ebitategeerekeka somali nemushana ono naye anyway maybe Romushana kaneme muwa nnyo makulu kubanga manyi kumbaga tekubulako musiiwu gambaali so ne ku shows nga zino muleetako abantu nga Romushana nayambala esaati eyo najja nayogera byamanyi byatamanyi byategeera byatategeera so babeerangawo. Omukyala yeekazakirya Nalongo Kitone bw'ati alajanye oluvannyuma lw'ebbaala y'okulumbibwa mu kiro okukakkana nga bawala bonna bakozesa babatuusizzaako ogwa buli samaanyi ate nga n'ebintu ebimu mu bbaala byalekeddwa nga bibbiddwa. Mujja kiwulira kubanga tubagamba bulijjo nga buli omu agamba tebimukwatako njagala mumanye nti buli munnayuganda yenna agenda kuloza mismanagement ne misru yamusema paka nga muvuddemu ne mukola kyemutako mwabakyawoza mbu mujja genda mu kooti mufuneyo obwenkanya neeyongera obbasaasira n'obbalumirirwako ebyo bidongo bwe bityo babikoze kangezeeko okubalaga wano go basala ekuluddewo wonna wano amabaati bagenze nago enzigi zonna bazigjeemu enkuba nno yonna enkubye Uganda zaabu kambalage buli kimu wano ebintu byonna babyonoonye olaba bazze essaawa 9 abawala babakoze bonna buli abaddewo yeebakiddwako enzigi zonna ne bazikuulamu buli kimu kyonna ne bakyonoona naye nga tuli mu kooti n'omusango tebanatandika kuguwulira kale Uganda situmanyi kyekyetaaga what's going on Nalongo tuli wano ekibuye ku roundabout wenyine edduuka lya spirits ne bbaala twagulawo ploties nga si kyapa nanyini kyapa najja ne tugenda mu kooti omusango tegunnawulirwa ayungudde abaana b'omu Kisenyi ne bamenyaamenya ebbaala yonna baddange Uganda eno nze nsaasira abantu nkusaasira nnyo gwe alina kyosobola okukola omuntu n'otakimukola n'ogamba ojja kgenda mu kooti mbabuulira kubanga Uganda tewakyaliwo bwenkanya yadde gwosobola okutuga mutuge gwosobola okutema muteme ne bw'ogamba nti nja kgenda mu kooti nze kanneyongera okubalaga tebagamba nti saabalaga naye nga poliisi erinta 3
kati olaba bino byonna babifulumiza wabweru zindaalo bino byonna enkuba ebikubidde wano ne balyoka babba bino naye bba abawala ababadde wano situmanyi oba olubuto banayawula lwani kubanga abasajja babakakkanyeeko ng'ono bwamuta ng'ona sana mawulire sina bwenga lipootinga gamulenemu ono bwamuta ng'ono amuddako omusajja bamwita Semakulambu yenna ye yagula ekyapa bw'agamba enzigi z'okuyingira baakuddemu nkuule kambalage we baazikudde muwalabawo naye bandigambye nti oba kooti egambye polisi gyeri munda gye bali munda babiri gyenva kuba ndi ku live kaina olabe n'embisi sigwa mu buvu yedduka lyange balimenyo yasama wakalya nnyo ani gwe basalako ali luddawa akolawo ki oyo omu ku batiimu Hajati ababaddemu nga Njasabiko naye nga byebyo Uganda teri ali safe nakamu weewaawa nyongera okujjukiza nti ffe aba Jevic Properties Limited tukutuusaako ettaka era nga wenjogera ploti eyo gy'olingira gye balambula esangibwa wali eri ku luguudo lw'e Masaka mu bitundu ebyebwa kilometers 2 okuva ku main road obeera nga ate ogifuna bulambalamba era nga gwe eyeetaze ebyokulima farming nga bw'olingira ettaka gimu bulungi osobola okuba nga ate okiggusa bulambalamba nakugambye nti ofiisi zaffe zisangibwa wali eri Nansana ku Post Bank nga wakaitako katono nnyo kukidda enabweru ojja kubanga ate otufuna bulambalamba tukukolera n'ebyapa gwe abyetaze ate nga tulina ne estates gwe yeetaze okubanga ate ogulamu estate tuyina bei zonna teweenyooma todde eyo n'otya nti nze sijja kusobola kugula ttaka osobolera ddala kyenyiza okubanga ate nkugamba jjukira nti omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Center olunaku lw'eggulo kwosagulaawo yafunyeemuko ku bagenyi era nga abagenyi be bano yabakwasaganyiza mu makaaga agasangibwa e Magere naye ng'ate baawayizaamuko ku mboozi era ne bagenda maaso kubanga ate bamunyumizaako ku bimu bye bazze bayitamu nga bali mu struggle eno ey'enkyukakyuka n'enkofiira bali mu mmotoka ne bampitina mu mmotoka ne baga nti abo abakadde ne bamuseveni kanza abakadde basibyeko Museveni zirika bagana nga bayogera ne mugamba enkofiira nali ngitadde wano nga tojambadde nibaga nti abenti abakadde bamusibyeko ddala Museveni esege nefunda ku mukadde bamusibyeko wano Museveni kubanga bakala Museveni waabwe tebaga ntalo bakulwana ne mugamba bwe buli taata bwe buli kyemba muga nti ddala tegenga bwolina akantu musana olungi bakuba endulu mmotoka bonna endulu yonna yakisireku era nga tomujayoatomuyepakakomuzese ganti bannange ansonyiwe alagawa onze genda nate omusasulidde emmotoka naliyo bakibiri nakusasulira naga nti omusango gwonsiini omusasulidde emmotoka tasasula asasudde tanasasula asasulidde enkofiira babasangika ku mutwe bwati simanyi egula siringi 10,000 olukumi egula 5 kale yimyange libategera bampesa ze yangu nero nyamazi siringi 10,000 wadata sukari sifunye mfunye muzeyi wanyedde ku mazzi onje nako edambo hapo bwaini iyo yengwatemu tomusanze yo kisimulabye ng'olabye ndugula amazzi eno bwakabaka bwange ate abantu taata wange nankubuulira nayagadde okusembeera nayagadde okutuga abantu bakwagala nnyo era buli mutwaga muzeyi wakola nowagira omwana ako twagala agamba kimuti kwata
sebone yange nyone yange twagenda lumu okuzika kutwa omwami nga wadditu tugenda nebali ngeri nanya wadditu soganti nagwa bubi fenna bwe twazaani kaga mwezi nenyinga nakati ebambuna bakadikere bambuna nagenda tugetutubuulira buli mukyambu nogwani bwenavwayo agenda gakola bagali abiri gakola bati ngabaga nga bamagere babaga ngenda gire kakona tange nange olejanga ndegero ngamazi bwentatambudde mugera kulisa olwaluka kumoloka yaabwe nembagamba nti bannange esente zino zitadde mu kaleega nsente minagazino ntwalina n'ekitundu abantu badde nga buli ali ku mufu okuvuka kumoloka azijeyo nebagabakuwaire bantu bonna nibagamba nalinga baswadiswadde wajidde sente minagati sebo twajidde gunesho sente lamujeri mujimujizi sebo galisimudala ekiyane ebabbe sebo erinnya lyange nzena muli Francis nikineno Kawanga ndibamanyi ariko nedabagambamani Kawanga nolwekyo ntula nateete emikuje waawo lweloswalu kwegamba ebyobwami byonna mukama yayagenda myaka emeka maama myaka 8 mugumu Naturuka tusinga ate ngayo omukyala amanyiddwa nga Jennifer Fulufiga yavuddeyo bw'atyo n'asapootinga oba n'asanyukira ekikolwa ekyakoleddwa omukulu amanyiddwa nga Alien Skin okulumba ofiisi za NUP wadde nga ba NRM abamu balaze nti kye yakoze tekyabadde kirungi ye Fulufiga teyakisanzeemu buzibu n'akamu n'akatono ddala. Alien Skin yagenze ku kitebe naye njagala bategeeza ekigambo kimu nti Alien Skin muna Uganda ekitebe kiri mu Uganda mwabadde mulagayagayagaywa oba ayitewa just yagenze ugomanye toba yabadde agenze kujoyininga NUP oba yabadde agenze bachalirako. So I think nti endowooza z'abantu abamu abyabufuzi mbu yagenze wali kavule Alien Skin talina kuyitawo mwe mwazimba ekikubo mu luguudo mwennyini mukulu bagamba n'okimenya bate kuba muli mu luguudo. So what is it? That is Uganda. Kati fe omuntu ng'ajja ku NRM secretariat wajatiwizia na myalo fe twaniriza buli muntu n'abanupu tubaniriza kati omama temusobola kwaniriza obazze emisano bakyo tubaniriza twetaaga abantu muzeeya tugamba kukola n'abantu wamu kati Alien Skin oba yazze andi musala okumuvuma buvumi it's up to you ajja agenda mu fuupu no matter what. Bino ebigambo njagala bigende eri Alien Skin. Alien Skin va ku baana b'abanno oyo nenedde abaana b'abanno future njagala okusaba omulenzi ono gwe bayita Mafuluweeto leka mukozesa bintu ebyo. Mafuluweeto abadde ayina future wane Uganda teri asinga Mafuluweeto kuba tteke muba oyina ku Fangoni muwoza kayibula kabadiya mbawulira nga muvevenga teri asinga Mafuluweeto era Mafuluweeto wakuba omusawo ku ddwaliro Ensambya teke gye wamukuba mu Fangoni tewali asobola kuba tteke eyo. Mafuluweeto tubadde tukuyina mu future ebyaddala nkugamba bino nga nkwagaliza n'abalala abaali agadde okwegatta ku Alien Skin mu kikomye. Alien Skin ebintu byakola tebyawukana na bya sipapa. Alien Skin bajja muwa n'emmundu tukyali ku bino bajja muwa n'emmundu walagaawo ebyo kale bakuwe. Nenze nkusaba ekintu kimu Mafuluweeto ave ku Fangoni. Mafuluweeto sinakuta fuluma Fangoni oyina future saagala mu mugobe ngenda nakubbira ku kino kyobadde tomanyi abamu kuba kuteeka mu ssente kuliko ne muganda wange ddala nno kakati muganda wange sigenda mugamba naye ngenda kusaba omuntu omu ate nga mukwano gwo nkimanyi Dani Mugula nyamba okubira omwana oyo Mafuluweeto omukubira essimu omugamba ave ku Fangoni
waliwo n'abalala nja bajjirayo omukomu naye Mafulu weeto nnuma nnyo kulaba nga nazzeemu n'enkulaba ne ku kitebe era nga naawe kwoli ate nga ggwe omukube yeesiguliddeko. Kakati kankubuuze, oyo omwami akuzimbira future gy'ozimbidde ebbanga eriri myaka 10 ng'okola ettiizi, gwe babadde bagenda okutegekera emisipi ng'odda kwali yenisikini, gwe omanyi ky'obaddeko. Kati nkwegayiridde nkusaba, saagala kuddamu kulengera mu kavuyo konna. Bannange saagala nakuddamu kulengera ku gaadi ya Alien Skin. Fuluma ogende, oyina abakwagala ate beetegefu okusonyiwa. Mafulu weeto, owulidde ggwe musajja, saagala nakuteekayo kifaananyi kyo Mafulu weeto, kubanga bakwezuulire ne bw'ogaana n'ekifaananyi ngenda kijjayo nkiraga abantu ne temumugoba mumuleke akyasobola okwetereeza. Kale ssebo Fankoni Forest simanya si kitebe kya Nopo. Omanye mirundi Alien gye yakalumba Bobi Wine ng'asirisa. Oyo Alien yatandika dde okulumba Bobi Wine. Ko buli walumba Firebase abalumbye Bobi Wine. Until when people got tired by the way. Nze saagala ene UP ne kuluno batuufu. Ekyo kivubuka kizze kiprovokinga Bobi Wine. Empologoma ebbiri tesobola kuba mu kiyumba kimu. Ani agambye Alien oli empologoma? Who told you were a lion? Alien Skin oli kamyo. And from today and you were a rabbit. You were a rabbit tewerimba abo basiru banno ku TikTok bayaga banno be bakulimba. You cannot be Bobi Wine and you will never. Erebye yabikugambye yakulimbye. Mbuyuwadde nnyo Kyagulanyi, you will never. Under this sun I tell you the truth. You will never be Bobi Wine. Nekyakola Bobi Wine tokimanyibwa. Ebyo tule makindi simama mu Fankoni Forest olinga musalamala. Buli omu asobola okukoppa omuntu, but being that person, you were a bit. Oli kamyo mu mpologoma toliimu. You were a bit. Oli kamyo nange nkwesobolera gwe. Ne Bobi Wine mwamututo nange Junior Alien Skin mwesobolera. Kamya akawedde emirimu abeere yagaya nkwakyo. Toddamu kwegeraageranya ku bantu gwe. Wakajja olina ebiyimba ebitanyuma ngo nse ndi mpologoma. Ani akulimbye? Olinga omusalamala. Totandika nawe kwewa binnyanya bya kisiru Alien. Ani atakulaba wano ng'owunya ensuggwe? Ani atakulaba? Bannange obukookolo buzanyira mu nnimiro z'abantu. Kati sebo omaze okufunawo ku bumiliyoni 15 kati olaba ogezze. Ne banne temwerabiranga gye muvudde. Kale embuzi abaana ba Nuupu be baawagira ekisajja ekyo. Bafuuti soja aba Nuupu be baaliyo bambi nga bamuwagira. Balowooza bawagira muntu, kumbe tebamanyi baleeta kiwemmeneko. Omuntu ng'oyagala kutestinga karakita ze muwe ssente n'obuyinza. If you want to test a man's character, give him money, power and fame. Omuntu bw'asigala ng'ali hambo ng'ayina erinnya ne ssente muwe ekitiibwa, naye Alien Skin gw'atannabalawo na myezi 4 nawe sebo otandise okwegeraageranya ku Bobi Wine. God must be crazy. Chivedi nayo monda we Chinekeme. Oli Alien mboli mpologoma. You will never be Bobi Wine. Ekyo nkugambye mazima. Let nobody lie you. Nebwona akola byonna simanyambo ame ghetto gladiator. You ghetto is a mentality. It's not a place.
ebyo nanga we bigenda mu maaso neeyongera okujjukiza nti aba Molden International Labour Consultants yes bakakasibwa gavumenti okubanga te batwala bannayuganda emitala w'amayanja okwefunira ku mirimu dduka zambwa wenjogera beetaaga ba security guards beetaaga ba waiters and waitresses ate nga beetaaga ne ba cleaners wamu ne ba maids oyagala genda Jordan oyagala genda UAE Qatar Saudi Arabia oba oyagala genda Kuwait Bahrain mukwano jangu babiringa ate bakukolako bunambiro ku bbeeyi ate ey'okuteesa obuteesa jangu tosubwa mukisa guno genda maaso biringa ate obeegattako mukadde kano kennyina yesa weewaawa tukyagenda ddala maaso n'amawulire gaffe ennamba z'abantu bano bonna bennanga ziri ku screen otunulako obutunuzi ojja kubanga ate olaba erinnya lya kampuni gye njogerako ate obeerenga olaba n'ennamba obeerenga ate ogifuna bulamba lamba omukulu amanyiddwa nga Aloysius Bujingo pastor yes asumba abantu abakunganira ku Canaan Land mu Kikone ono yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate avulugamuko ku byazimbiddwa mukulu munne amanyiddwa nga Nabbi Samuel Kakande bazimbye biki ebyo byazimbibwa abantu Katonda wange Pentagon ng'esimbudde buli muntu ajja kutegeera lwaki yatwala obudde era tugenda kwebuuza ne ku gavumenti ebyaddala tugenda kwebuuza ku gavumenti ku bitongole ebyo ebyagala okukola omulimu iyo ebikomendinga kiriwa y'omukulu amanyiddwa nga Jose Chameleon oba Joseph Mayanja yes nga awerekeddwako bakadde be abooluganda n'ab'emikwano bw'atyo ayolekedde mu ggwanga lya America okubanga ate afuna obujjanjabi obusingawo era nga munange bamusibudde okuva mu ddwaliro e Nakasero oba okitegeera weewaawo ono yategeezezza omukulu Kaguta Museveni nti ku mulundi guli yamuwa obujjanjabi wabula teyasobola kubanga ate akola ki agenda kubufuna naye ku mulundi guno amusuubiza nti kagende batereze injini ye era n'amwebaza nnyonnyonnyo byonna byasobodde okubanga ate amukolera weewaawo omusumba Aloysius Bujingo y'omu ku bamukyaliddeko mu ddwaliro era nga yamusabidde n'asabira ku taata ne ku maama n'abassaako amafuta ag'omwoyo mukama asimulule mutabani waabwe asobole okubanga ate akola ki awona naye nga bino byonna bigenda mu maaso tukimanyi bulungi nti Chameleon ne famire ye ng'amba omukyala n'abaana byajjamuko ensasage era nga recently tulabye mutabani we ng'avaayo n'abako obutambi bwakola kakati mutabani we yayongedde okubanga ate avaayo n'ategeeza eggwanga nti taata takwata masimu ge era ze zimu ku nsonga lwaki yavaayo n'akozesa ki omutimbagano kubanga bangi babadde bagamba lwaki omwana oyo aba avaayo mu public n'ayogera bw'ati ne bw'ati talina nnamba ya taata we kakati nno yabanukudde naye nga ate ye Dr. Jose Chameleon yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ayogera ku nsonga y'obufumbo bwe n'eddanira nga bw'eyimiridde essaawa eno. Omukyala yali agala divorce lwaki akyayambadde empeta zange omukyala yali agala divorce genda mu balooya kusaba separation nga complaininga nti no nkomawo buyise nga complaininga n'ebintu ebira nti nkomawo onywedde mu kutwenge ofuna bulungi nnyo ate nga ennyumba ejjaffe gitambula n'omwenge ogwo kwanza omuntu atanywanja bwenyingira studio balina okuteekawo whisky so okufuna hype mbayimbira ebintu ebyo so basically ye najja nga kijja kimulumira omwo nti Chameleon akomawo atamidde Chameleon akomawo budde buyise n'abitwala n'abiwabira mu kiri n'abiwabira mu balooya be kati balooya baabwe nabo era nga omanyi balooya bintu babikwasa maddu mangu ago babivuze mangu bipiridde mawigeze nakawa oba mukyala nga yali agala divorce lwaki akyayambadde empeta zange kyala Mayanja Joseph kweta Daniel timu gyali ya complaininga omukyala wa complaininga ofuna bulungi nnyo nakubengeza mubaawa nga alina empisa embi ezimu na zino ebagamba mu Chameleon akuba omukazi akuba abaana my friend gwe tetuli ku mulebe guli okyala lwaki erinnya lyange mulikyafuwaza mu bintu bitali mu mazima kyenja okubuuza abo ababiwandiika teri divorce naawe okitegeera Daniel ayagala nnyo omwami we n'omwami wakola ki amwagala nnyo byawedde ekitiibwa muwa nti taata w'abaana bange naye Jose takyasobola kubeera bba wange oba katukyuke sikyasobola kubeera mukazi wa Jose ngenda nakutandika okuzimba nnyumba eyange e Uganda wadde si mu Kampala kubanga nenja kuzimba si wala ne Kampala nja kutandika okuzimba ennyumba yange nze ne Jose byagwayo ate kati Jose mu basajja akyali muto byaffe byagwayo Jose kati alinga muganda wange
Atsengayo mukromanyiddwa nga Mr. Kisemakula ku mukolo gwe yakuŋŋaanyirizaako abantu be abayitirivu ddala yayongedde okuba nga ate ayanjula abaana be abantu bongere okuba nga ate babategeera jjukira emabega kaawo baamusibako omwana wa Namulondo nga bagamba nti ye taata we so awo ne yayongedde okuba nga ate abakubiramu ku ttooki ate ne beesanga nga abamu ku babadde bamanyi nti baana ba Ntumbweze nga si baana be ate n'atunyumizaako ne ku mboozi ey'okuba nga yali ayagadde okutwala mutabani we ku DNA. Kanyumye ekiswaza tunali njala kumutwala ku DNA. Omusajja Frederick Sewalumbu yankubira oluyi mu nnyumba awo yakola bw'ati nali muto gairewe ndi muto ndisikaani nnyo mbiganye ne mwijja ne muyitiramu nga taata ne taata bali banjiikiriza biki nanga abagambe bajje bwe bajja ne batuula mu nsonda y'ennyumba awo n'atuula wali bw'atuula awo zemanyi agenda kukola ki ali sayidi yange kyabaga muwalako omwana oyo omanyi mu Buganda sezaala wakuzira naye bw'oba omukwasa omwana takola ki kyabajja n'amutwalira omwana taata n'amulanaga misaati wabadde mutuufu nnyo jangu olabe ngenzija nga ndi musanyufu manyi taata ali ki ali mabega wange oli mutuufu muwala wange sooka okwata omwana ono jangu misa kati ndeeta olubambo ambuulira omusajja nangamba siruwalire ono ye Derrick Sebunya maama wa Haruna mu biru yatuvaako kakati ate era yalina mukulu waffe Michael Sewalubengo olujja muno yafa yatubengako yalina nyiri makaago gemulabaako yazaala omwana ono mukuzizza era bangi bamanyi mutabani wange ebyo tetubyogera tofaayo mutabani wange naye nga mwana mukulu wange njagadde eki si mu bubi era sikwegala Dylan jangu kakati ono Dylan semwogerere yadda kwani bonna bwe tubeera nabo ku kibuga ndoza abaana bano mbalaba nga ndi nabo gezaako okunoonya obulamu okay kale Haruna amukuzizza nnyo ng'okusinga nze jangu ono ye Isaac Luyombya Sebunya waliwo omuntu ali very unfair here bw'aba tuuma amanya gonna agawaayo agage yetuumye bangi wano omukulu ono Isaac Luyombya Sebunya era yagatuuma ono Isaac Luyombya Sebunya ono Belan jangu ono ye Belan ngabata y'omuyimbi amanyiddwa nga Road Boy jjukira nti yayingira eggwanga lyattu Uganda emabega kaawo era ng'ono yagenze maaso okuba nga ate asalako abantu b'eggulu n'abafa bakula omuziki oba okitegeera obuyimba bwa Good Life radio ne Wizo yabadde ate wali wonna abuyisaamu bulungi nnyo nnyini ddala ate ng'era ono yawadde TikTok amanyiddwa nga Zaira Baby omukisa ogw'okuba nga ate munange amusisinkanako jjukira nti alina akayimba ke ke yatuulamu awo ku TikTok ne kafuuka ensonga nga buli omu yeebuuza ani eyagenze maaso okuba nga ate atuula emabega w'akayimba kano basobodde okuba nga ate basisinkana eggulu esinkanya abantu bangi nga bw'okitegeera era ng'abantu babadde basanyufu bya nsuso weewaawa nyongera okujjukiza nti Sheikh Ashrafa ye musomi w'edduwa yekka agenda okusomera ebiri ku alaali era ng'agenda maaso okuba nga ate omukonako n'agamba nti gwe oba olina bizinesi yo etubidde tolina bakasitoma weekyekingeeko ne Seeko yajja kuba nga ate akunnyonnyola ki ekiganye oba okitegeera bw'oba nga olina ndwadde owulira bikuluma naye ate totegeera bakugamba mu ddwaliro nti balina kyebalaba mukwano genda wezuule nga bukyali okitegeera ogobye ku byogenda emitala amayanja biganye onoonyiza emirimu giganye genda ewa Seeka obeere nga ate omukonako mpola ojja kuba nga ate okitegeera kusomera edduwa ate olabe ki ekiddako
Bwentyo natera neneyongera okujjukiza nti aba Ibon Rayana yasinga bano bakakasibwa minisita y'ebyenjigiriza okuba nga tebakubangulira abaana era nga basomesa ebintu ebyenjawulo. Basomesa omwana wo kompyuta, bamusomesa ebyemizannyo muli omupiira, okuwuga, bamusomesa okusuna ennanga wamu ne gita. Mukwano tobabuusa maaso era nga balina ne school vans. Omwana ava mu dde oba okitegeera balina ebisulo ebiri ku mutindo omulungi ddala ate nga bakuuma n'abaana bano bazadde bange tabaliwo. Muzadde toyina muntu akusobola kubeera na mwana wakane ng'olina ebyokwasaganya ne bwoba oyagadde kumuteekayo mu holiday n'okyalirangako omukyalire kona kuba Ibn Rayana Boboka abagenda okubanga ate bakikwasaganyiza bulungi naye obanga toli ku ground ng'oli mitala w'amayanja naye ng'ate obuusabuusa omwana wo ani ayinza okubanga ate abeera naye bulungi mukwano genda maaso okubanga ate obakonako kubanga omwana abeera ne baana banne ate munange neyeyongera okubanga ategeera abaana abalala. Mu ngeri yemu nagambye nti tuyingidde ebikujjuko yasa amawulire go mayitirivu naye nga nkusuniddeko gano amatu n'akwatagana muki mu buddakaawo weewaawo nage nti abantu bali mu bikujjuko era nga abantu basanze embeera enzibu nnyingi. Weewaawo abali muki abali mu byalo bo bayisizaawo dda okulabula balabudde omuntu ali e Kampala bawonyeza omuntu ali e Kampala omuntu tagenda kulya mmere emuke kubanga abali mu kyalo bafuna smartphones bakambwe bazibu oba okiwulidde. So byengenda okubanga ate nkutuusaako naye nga zo enguudo ezisinga zasaliddwako dda jam wali muyitirivu kubanga abantu abadde Jinja oluguudo lwa main road Jinja road luli mu kuddaabirizibwa. Jjukira nti awo mu mabira awo omwenya gubadde muyitirivu okitegeera. So basazeewo okubanga ate balukola mu kadde kano kakati abantu bakozesa Kayunga road ate abaani bakozesa luno olwawa olwankoko njeru. So wewatyo ate ngera mu ddakiika yemu abantu be 40 nabo munnange batubidde mu makubo olw'ensonga nti oluguudo oluli straight Mityana road oba oludde Mubende nalwo tuli mu mbeera nnungi era nga kaseerezikere. Jjukira nti mulimu n'akakuba kakati awo ne gukola ki ne gubula asala abantu bali mu kulajana. Bingenda okubanga ate nkusibuza naye nzikiriza mbere nga ate njagaliza ku baana tu amazaalibwa ate oluvannyuma ndabe bwe nkusibula. Omukyala Annie Nyanze yessa amazaalibwa ge galina ku lwaleero era ng'akwagaliza amazaalibwa malungi agajjudde ebinonnogo gatako okwagaliza Ssekukkulu Enfufu Kamala n'omwaka omujja gwe kubeere gwa mirembe si mulala ye mukyala amanyiddwa nga Hajara Naggujja Ttendo ate nga takomye kugwa agenze maaso kubanga ate ayongerayo obubaka bwe eri omukyala amanyiddwa nga Hawa Pounds. Agamba nti mukwano akwagaliza amazaalibwa amafufu era nga akkiriza nti mwasinkana lwa nsonga oba okitegeera. So akwagala nnyo era nga akwagaliza bisinga byerere. Happy New Year, Happy Birthday, Merry Christmas. Weewaawo ngera kubanga ate mbatuusaako ebintu byenzize nga mbanyonyola wali mu kusookera ddala abantu balaze reactions ez'enjawulo ku Christmas. Awo nno wengenda okubanga ate mbasibulira ne mbagamba nti baweereza nsigadde nze page mwebale nnyo kwekuumirako. Merry Christmas and Happy New Year. Mwebale nnyo kulukuta nange babipenzi tuvudde wala nnyo Mukama akibabalire ate abanjagalire mubeere bulungi mweraba. Abagenda Fort Portal kafunyo ekubo lyononese. All these trucks are stuck. So if you know you're traveling to Fort Portal, maybe pass another route, either Mbarara or you pass somewhere in Kagadi, but please, yeah. This is Simon Copper reporting. We settle for the journey as early as the 3 a.m. But this is the situation in Mubende. The road is dead, completely dead. The cars are not moving. Yeah. So most of the people are going to spend Christmas from here. Bannange tubeegayiridde abatamanyi kufumba abantu oyita baaki obaliise emmere etayidde ku lunaku nga Krisimansi. Tuli eno mu kyalo toyagala bweyagazi anti ba ex baffe batandise okukoma mwe bwe muyita bakyala bammwe baali baffe ne tubabawaamu ate tetugenda kubasonyiwa. Olaba n'abazze n'abaana abana era tetugenda basonyiwa kakati gwate yakamufuna mpozi mugana okudda naye abo abakazi baali baffe twaba baazikamu bwazisi ate omukazi takyawe ekyo mukimanyi kakati ogenda kuwulira Krisimansi yonna tubabaddiza nga 3 baddeeyo kulya 3 mu lumu
tuli eno mu kyalo n'ab'e Kampala n'ennaku gye tulina terojjeka asanga somye ku kyaja nga ekyaji nga n'agijjako n'agisuula eri nga tokwebuuziza nako n'ateekako eyiye bali eno batuma bakirako abazimbi akutuma ekintu ky'otawuliranga nako kati nze gyo waliwo yampadde omutwalo ng'ennewe muleetereteekaawe nenginoonya ku maduuka kwonna n'embula bali eno balina abaana balina amannya tegayitikaga amannya gajjudde nyukuta ala njereere osanga omwana nga Rolls Royce omwana Rodrigo Rodririni bali eno abaana boogera nzungu fe abaana kati boogera nabo tukozesa seini ate fe mu kyalo tumanyi oluzungu abatagenze kulya Christmas temunyumirwa nze natuuse dda mu kyalo badde nakatuuka ne bannyaniriza adde siina kyendeese nenze mamanga njagala ate yankuza ekyejo aŋŋamba omwana ajja kukola kati enkoko zibaddeawo nga kale natuuse dda enkoko zaagala kunsemberera ne bayita goloba gyogoba enkoko terumu omugenyi goloba n'agisenda kati bagoloba baadde bagenda kima amazzi ne ba Irene ne bannakato kati mbadde nange nkwata ekidomola ne bayombesa gola namugamba gwe tulaba omugenyi nti akwata ekidomola ekinene muwa obudomola obutono mpulira eswaga nga lyenzita kakati mbadde saa zineno ngenda kunaabako mama nambuuza mbuno mwaba mu kibuga munaaba amazzi ga taapu gano ag'ekidiba tegakubutule kakati bagenze kunfumbira wali eri mazzi era so mama ambuuzizza mbuno simanyanga ono kasooli taakulumye amanyo eno Christmas kati mukyalo ogendayo na Kiswahili mboyina empologoma bosa ako kannaolovu n'ekirala wali abalina bannazaala nga 8 kati gwogenda kulagawa bano basimanya hafu Muganda hafu Munyankole mu Christmas ogenze yiganga kiki kati n'ekirala bw'omuba mujja oluzungu amateeka agafuka eno oluzungu mukendezeeko abagala okulya basimati eno tulya kaiso mujje naye basimati mujje naye eno tulya kaiso mujje n'efoko zammwe eno tulisangalo mukitegedde n'ekirala kati ebintu omupakinga bingi nnyo kati opakinze emikebe gy'ebizigo ena olinga agenda okwekuba plasita batuko genda ku kyaki tebakula kwanga guwesiga bizigo bajja baleka ento tuyina budde obwangu tuli ku bw'amaanyi kati bajaideni mwatuuse dda mu kyalo buli wayita jaideni mukume jaideni enkoko temuluma mukume jaideni tagenda mu mbizzi baddiya mwalese byana byamwe bitalina mpisa mu byalo tumbaavu tewali kyamanyi kye mugenda funayo mu kyalo ate singa muva mu byalo nga bye mwaleeta mubimazeewo tojja laba tebajja kuza mubakiriza bigendamu ebyalo bujingo yabibagobamu dda kati ekiri ku airport y'Abanyankole bano banatemba za group banatemba za link bali mu paka bakubira gwa manyi ne gwe batamanyi hati nyija leto olugezigezi lo mu kyalo bano basiwa musajja sente bazo omusajja tanfuga tugenda kugobyambwa temujja mu byalo byaffe naye mutwe sibyeko sikitegeera Christmas Uganda.